Hello, welcome back to my YouTube channel. I'm called Alex Masaba. I'm proud to see you once again. You are still tuned to my channel. Hey, lero katutandike n'oluzungu naye mikwano gyange mwena nziramu okubaaniriza abeekuumidde ku mukutu gwange guno mbeebaza olw'okuba nti mufudde w'amaanyi, mwebale kubanga mungoberera, mwebale kubanga tusharinga knowledge ffenna awamu twongere okuyigira awamu, mwebale kubanga musharinga videos zange nemuzisharinga n'emikwano gyaffe abalala abali mu bitundu ebyenjawulo, ffenna twongere okuyigira awamu. Mukwano gwange okusharingirako muno ne advice eno tekirina wekikukoseza because message eno eyinza okusavinga millions of people's money. So message eno ogiraba giweerezeko muno nti ayinza kujjamu ebigambo bibiri ne bimutaasa oluusi bwe yandispendinze million 2 oba 3 ng'akola okunoonyereza ku ekyo ekintu. Lw'ensonga lwaki naavaayo ne ŋŋamba kanzijja twogere ku nsonga eziconcerning ezikwatagana ne real estate, nti baganda bange abali mu Middle East wonna w'oli nsobole okuwa ku tips nti ebintu bino bye twogerako bye bintu ebiri ku ground, bye bintu abantu bye bayitamu mu bulamu bwa bulijjo. So kiba kirungi omuntu w'aba ng'alina kaakubanguliddeko n'okitwala nga kya muwendo nnyo. Ensonga y'amataka ndowooza y'ensonga ekyasinze okubeera like let's say an important issue, or it is part of investment gye twandigambye nti it is an assets long term investments. So bwe tuba twogera ku real estate tuba tugenda deep, nti wenzijja ne tusoma about real estate mba ndi mu kusomesa ekintu ekigenda okuyamba abaana bange, abaana bo, bakyala baffe ne famire zaffe mu maaso, oba nga tuvudde mu bulamu bw'ensi eno oba nga tukyaliwo. So ekigambo real estate oba ekigambo land or property, we need to be very cautious, tukiwe obudde, tukole research emala nga tetunaba kukola any oba transaction oba payment. So katulwaleero ensonga zenkuleetedde, I have like 6 points zenjagala okulambulira. And I want to tell you how to find out that land title gy'olina it is real, or if you are willing to acquire land, private marital land, ettaka ery'ekyapa, bintu ki bye wandisaanidde okusooka okulaba ku kyapa ekyo nti wekiba nga kibirina, then which means ekyapa ekyo kigenda kubeera authentic, kijja kubeera kya mazima. So njagala nnyo oweeyo obudde bwo, ebintu bino bye njogerako list them down because ojja kutuuka ekiseera nga wabyerabira. So writinga wansi ebintu bino nti wonoba like you are sending someone, wonna gw'ogambye nti ngenda onkolere research ku ttaka lino na lino, then alina okuba nga ebintu bino obirina obimubuuza, kino kintu kino kiri ku kyapa ekyo, kino kintu kino na kino kisoma mu manya ga gundi. So olwaleero katwogere about ekyapa ekituufu kibeera kitya gwe mulamwa gwaffe. Nga sema kusumulula points zino, njagala nnyo always omuntu ng'oyagala okugula plot oba ettaka, njagala nnyo ekintu okyetegekere. You should organize yourself enough because tekikola makulu okuba n'osonda ssente n'ozisondera emyezi 5, emyezi 6, omwaka, naye gwe n'oyagala okugenda okugula ettaka oba poloti within 3 days oba 2 days oba 4 days. Why do you panic? Why do you oba opapa ki? Sente zizo, sente tuziwe ekitiibwa, sente zino zitumenya. Wetuteeka mu ttaka sente ezo, which means that is investment. Sente zigenda kuba nga zikula, it will be accumulating.
So nga tonaba okweteekateeka like okugamba nti oyagala kugula, you should be plan yourself ekintu okiwa obudde before you enter in it, osavinge sente zo. So point number 1, omuntu ng'ogenda kugula ekyapa, ettaka ery'ekyapa, ekirina okusooka okugira mu bwongo, ngenda kuba mbawa just ekyokulabirako ku kitabo kino, nti ekyapa kibeera in this kind of book. You get me? So ekyapa kino kungulu kuno kibeera like of rough surface, kibeera kigumu. Pepa ya kungulu kuno ebeera ngumu, ebeerako stamp, katugambe ya stamp eba mu lands, ne wano nebeerawo stamp eraga nti land title ebeera wano nga nkooneko. So bwetuva ku kyapa kino waggulu wano, then netujja munda tugenda kusangako page 2. Kati ku page 2 tugenda kusangako block number, ugenda kusangako plot number, oba oluusi bibeera kungulu kuno nti block number, plot number bibeera ku kyapa ekyo. Kati womala okufuna plot number ne bagamba plot number katugeze plot number eri 58, ne bagamba block number eri 120, ebyo bibeera ku land title. Then ekiddako property yesangibwawa, eri mu Wakiso, eri mu Ntebe, eri Kyaddondo, eriwa. So kubaako nti ettaka lino lisangibwa mu kitundu bwe kiti, oba Busiro oba wa. Then ne wabeerawo kye tuyita ownership. Katugeze nti kino ekyapa kyange, then amanya gange Alex Masaba gagenda kubeera wano ku kyapa ekyo. Amanya gange gagenda kubeera wano nga gali included mu kyapa ekyo. So womala okulaba nti amanya agali mu kyapa ekyo, nti nze njagala okuguza gwe plot, amanya gange Alex Masaba ge gali ku kyapa kino. Then ekiddako wansi wano ekyapa kino kibeerako kye twandiise mortgage oba enkamba, nti singa ekyapa kino mba nakitwala mu banka nemba nga newolerako sente, naye nga ekyapa kino kiri under banka. Banka bw'otwala ekyapa mu banka okuwola sente bateekako nti mortgage. So ze wemba nga ngenda kuguza plot naye ng'ekyapa kyange kiriko mortgage, kitegeeza ndi mu kutunda oba either property eno eri still under bank. So you have to be very vigilant, omanye nti nga sinaba kutandika okugoba ku bintu bino, lwaki ekyapa kino kiri under mortgage, lwaki banka ye kirinako obuvunaanyizibwa. So kati awona okutuula wansi n'atunda n'akubuulira eza sente zimulemeredde, ayagala kutunda, oba oluusi banka managers batunda ebintu by'abantu because baba babimogagize nga bibalemeredde, oba oluusi bakola obunanfuusi. So bw'omala okulaba nga tekuli mortgage, ekiddako wabeerawo page endala ebeerako ebeerako akapapula kabeera mu square bubeera bu plots bwe bakoze ki badimarketings bwe basazeesaze, oba kyetwandiise ka deed plan, ndowooza muba mubulaba kabeerako wano, kabeera mu bukala bumyufumyufu bulayini nako kabeera wano. So bw'omala okulaba nti ekyapa ekyo nakyo ako ka deed plan mwekali, then ekiddako olina okola land deed plan, then ekiddako tuba tulina okufuna ownership in land office, nti ebisigadde byonna mu ebiri. Kati awo ekiddako tuba tulina ogenda mu lands tukebere ddala ekyapa kino
ebikisomako kungulu information eri ku kyapa kino yeri mu lands, because information yona ayinza okujja nga eri clear nga buli kimu kisoma nti nze Masaba nze ntunda plot yange esangibwa Kampala broker bwetu Kyadondo biki tekuli mortgage. So wetugenda mu lands ne tusanga nga information eno esoma wano nga ate mu lands mu system terimu. So wosanga nga like information eno teri mu system, umanye ekyapa ekyo kiba kifu. Ekyokubiri, singa ekyapa kino kiba tekiri mu manya gange naye nze ngenda kuguza poloti naye nga ate still ekyapa kino tekinaba kujja mu manya gange, ebiseera ebisinga mwewala okugula poloti bwezito nti ziba zigenda kubeerako okusika omugwa, kubanga kati ze kaŋŋambe nti ono anguziza nze tanaba kumpa kyapa kyange, nze B ndi muguza gwe andaba nange sinaba kufuna ownership of this. Kati nze bwe nakugamba nti mpa ssente ng'ogenda okola transfer okuva ku akutransferingira akuddize gwe mu C third party, oba ogenda kufuna obuzibu nti oyinza kujja mu makati awo ng'oluusi waliwo yagula empewo nga yakivuddemu. So zino ze zibadde information ekwatagana about land title. Information eno mulina okubeera very careful bw'oba okebera ekyapa. Don't rush. Part eddako ngenda kubuulira byonna okubeera nabyo ebikwetaagisa okutandika kugenda ku site biki nga tunaba kutuuka kusasula, biki byewandikoze, biki byonna okubeera nabyo okufuna poloti ennungi oleme okufuna obuzibu. Mujjukire nti amataka ga Mailoland, private Mailoland is under government, agali registered by government, so buli kimu kibeera mu system ya government. So for today these are some of the tips. Njagala nnyo mukwano gwange message eno ogyagalizeko mukwano gwo. Nze nina eŋŋombe egamba nti yagaliza ofune, weerezaako muno osanga message eno eyinza okuba nga erina kyegenda okumutaasa tusevinge ssente. Let's save life of a hustler hustling naye ng'akasente ke akateesa awantu naye wagenda kutuula agambe nti nali e Dubai, nali Qatar, nali mu Gulf countries, nali Bulaaya emyaka 2 emyaka 4 naye nga ssente zange nziteesa awantu awacyumuleetinze nti ndabawo. So entuyo zaffe zireme otufiira bwereere, entuyo za mikwano gyaffe zireme okubafiira bwereere. Message eno okugigabanako ne muno tewali nnyo kitukosa, twagalize buli omu afune, because singa nze nsirikira information eno olwedde nze mmanyi kati wenjikubuulira gwe tewali kyenfiirwa, because these are just words, it is knowledge given by God. So wenjikwagalizaako nawe you have to share with someone. So mbagala nnyo. So bino ebintu mubeere begendereza like when you are going to buy a land title, because this is a long term assets ate ettaka bugagga. Nsaba Mukama akuwa omukisa gwe buli andabye, buli asharinga waka wange gw'onfudde kikyendi gwe ambassador wange. Mukama akukuume.